Okusala ku muzikiti ekibuli kutandise ku ssaawa 2 ez'okumakya nga kutuba ekulembeddwamu Sheikh Abdul Hafiz Walugembe. Okusala kuno kwetabiddwamu Omulangira Kasimu Nakibinge, Supreme Mufti w'ekibuli Sheikh Zubair Kayongo, Sheikh Obedi Kamulegeya n'abalala bangi. Walugembe asabye abasiraamu okukwatagana okulaba nga bakuma eddiini y'obusiraamu nga ntebenkevu. لا فرق بين آدمي وعربي إلا بالتقوى. تواني جابوا وقتيو نوقتكم مربو كجابتكوا ورحمة سبحانه وتعالى. Akalatidde abasiraamu okukuma omusaayi gwabwe kuba Katonda wakubonereza abazadde b'abaana abasula obuvunaanyizibwa bwabwe. Essoola oluwedde abasiraamu bagenze butereevu mu maka g'Omulangira Kasimu Nakibinge okusiibulukuka. Eno wabaddeyo abakungu okuva mu gavumenti eya wakati ne Mengo ne bamasheeka okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abasiraamu batuukidde ku kijjulo nga buli muntu obwedda yegerera ky'anaamalawo. Omulangira Nakibinge asoose kusabira abantu abali mu nsi ezirimu entalo n'oluvannyuma n'akubiriza abasiraamu obutakoma kusala bisolo ku lunaku lwa Eid al-Adha wabula basaddaake ne mu biseera ebirala. Abantu gye muva ku byalo bonna musobole okubaddizaako kwezo risiki Mungu z'aba abawadde. Oluvannyuma Sheikh Kayongo asomye edduwa egalawo omukolo gw'okusiibulula abasiraamu ne boolekera amaka gaabwe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ate mu kisaawe Nakivubo okusala kukulembeddwamu Mwalimu Ahmed Kasujja nga kwetabiddwamu ne Lord Mayor Elias Lukwago. Allahu akbar. Allahu akbar. Kasujja akubiriza abasiraamu okutwala Idi eno nga sadaaka era baleme kugenda mu bivulu wabula bagende gye banaafunira riziki. Buli musiraamu yenna waali ateeka okunyweza enzikiriza ye nga tayuugayuuga olw'ebyo byonna bisobola omuyuuzayuuza nga bireeteddwa obukodyo bwa shitaani. Avumiridde n'ekita abantu ekikyase mu ggwanga era n'asaasirawo bonna abattiddwako abaabwe. Yo ku muzikiti ogwa ddiini ya Mundeeba abantu bangi abeetabye mu kusaala era ng'abamu basaalidde bweru ng'enkuba etonnya. Akulembeddemu okusala ku muzikiti guno Sheikh Rashid Semakula asabye abasiraamu bulijjo okusaddaako ebisolo ebirungi kibasobose okufuna empeera. Wano era avumiridde eky'abamasheeka abali mu Uganda nga bakubi ba bitabo abatandise omuze gw'okuwandiika ebigambo bya Allah ku mabeere g'abakazi kw'ossa n'ebisambi, ekintu kyategeeza nti kibi nnyo era n'asaba abasiraamu okwewala bamasheeka abo. Waliwo bamaseeka era mu Uganda wano basheeka akosa Qur'ani addira aya za Allah ziwandika ku bisambi bya bukyala eddagala ly'okola. Qala Allahu ta'ala mugamkyala nga weyawe eddagala ly'ojja kulikolera mu bisambi. Erina ekibuto kyekubuuza mwanyinazawuliriza hajati toli hajati wamalira okuwandikira ku mabeere ne ku bisambi oba oli muddawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.